So much welcome. My name is One the King himself. Nga bulijjo tukomyewo n'omukulu amanyidwa nga KAYE Wisdom. Wano wenyini nyini ku celeb jazz atenga mwe bali kubanga mutwagala nnyo. KAYE Wisdom mutani w'omulaalo amatagota kyayina anywa kyayi mukalu ogamba otya. Anti katirwa gwe tegeera twajjirwa corona. Ntambula n'ebyange ng'oggyeko obuto manyi bano bafala bawa nnyo obutwa. Kati ntambula n'owange ekirala. Muno Dr. Besigye yatusomesa manyi kankubuulire. Tulina bano abantu abali wano fosi nga ba doctor mu government yaffe tebatugasa. Dr. Besigye avaayo n'atunyonyera ebirungo betusobola okunywa mu corona kati obitabulamu n'obitabulamu n'otambula nabyo. Yes. Kale bobo kubatulabako omuntu kisinga ng'olina ekiddukiro. Naye kati osanga omuntu mbulwa kwa tuli Banyarwanda kisinga eno ng'otwala corona mu mirundi ejo ebiri n'ebirwadde ebirala. Abali ku celeb jazz soko babuuzeeko. Abali ku celeb jazz bannanga amanya gange yenze KAYE Wisdom mutabani w'omulaalo omu bwati abalala bali ku byabwe nze komu bwati tutandike ne Magere Magere baguddewo ne bagamba poliisi eveyo n'amagye bazungire muri kooti yataddewo ekiragiro. Sinaba kwogera ku Magere ngenda kukyogerako muganda wange King. Waliwo ekikyamu kye tulina, waliwo abantu abaguddewo pages manya gaffe simanyi oba gwe bakikoze bannanga abatulaba pages ezo nalabe team simanya KAYE Wisdom simanyi bitya bangambye oli yankubidde screenshot nga banena mu kusonda sente bannange simanyi ati matu abantu munaye bawayo oba lwaki abafeerawo bangu irofuna sente baboogera batya bannange nze noonya ku Facebook nti oteka mu Wisdom KAYE account yange ya Facebook Wisdom KAYE n'ogenda more info ojasanga we namba eyo esembya 39 oba ogenda ku page ya Facebook n'oteka mu KAYE Wisdom enamba esembya 39 ojagira ate okubira omuntu mugaye tekako video oba dotya ositegedde naye gwe nawe no kankubulire ezo gundi zofuna ezo following ero kisanga muntu bannange celeb jazz egundi zaffe namba za celeb jazz ziri oku era namba za celeb jazz bazimanyi abaya uzijjukizanga gwe so that right what bagambye pastor boogera kyekimu Yesu agenda kudda kye babuulira okumala emyaka 2 Yesu agenda kudda kuba balina kikomya mu vibe eyenjawulo abantu TV gwe tutandikire ku yona atuse tuli mu interview ate omuyaya ayingira jango buuze ku bantu dakiika emu bannange tuse n'omuyaya tuli ku celeb jazz ono mukulu beba mulwa kubanga bannayuganda tebamanyi waba comedian bannayuganda tebamanyi kussaamu kitiibwa bano beba kulu abalenga foundation osanga temwandi tutegedde naye abantu bano tebamanyi kussaamu senga sebanga buuzaako ku bantu katono nyonzo ndeke mu interview zange mbabuuzaako baganda bange amanya n'eddoboozi senga sebanga president waba comedian abakozesa olulimi oluganda bonna mu Uganda oba batandika oba baaliwo abakabyogera ng'oli mukulembeze waabwe ekirala ekisinga otumenya tetulubeera organized singa oli akusanga muli organized afuna watandikira okubayamba oba okubeegattako oba okubeebuuzaako ne bwakusanga ng'oli eri ono ali eno oli alema okumanya omutuufu yani kituufu oli comedian oli president waba comedian abaagwa okugwa kye kitali muntu yagwa wali omanya azzaako ki atuweke example ngani goga ngani eyagwa kale mpulira gwe mu kibiina kyo namba bagala nnyo okuleeta bakapere njagala oleeta ab'oluzungu bamwe bwe muwaana tumusimbe kapere awo omanyi kamba kule gravity yagera nayogera kapere yagwa anti be mujerega anti wamba bavenera okutambula anti olaba bana gravity yagera nayogera ekintu nenga bana gravity ekintu kyayogedde kino kituufu bali bamujerega awe kuba hip hop wa Luganda abiko yagamba njagala mugatte be muwaana kakati naga mugatte navyo dadde Andre ne mukyala we Nina Rose ne bani tugende ebusi yanja bale egamba jemu n'ebyenda yes kamba bure mujerega nnyo jango waffe erwengo eri mu western gende ebusiya gende eggulu teka mwefula abagamba mmanyi Luganda odire bana basajja bateke ku gulu bategera Oluganda lulisebanga mu kibiina mulimba comedian muli mutata Samu nze kenyini mbala kwa nange ndi comedian lwa bukulembeze tata Samu mulimu Mariachi mulimu Kabata kati Mariachi agatta Mariachi yagamba tali mu kibiina kyo ani alimbye kolo yali tanaba kugundi poko mukirange yali tanagenda wali ku chudise nansana owakyuse nansana nga tannakyalawo Ukraine garden nansana naye musajja yatukoze obulungi obutagambi lwaki ekibiina kyo tokikyusa n'okigamba president waba
comedian abasinga osabiriza e Uganda. Anti era kisigala kye kimu buli omu yeetaaga ssente. Naye Mukama akuwadde platform ate oyagala asabe ki? Olaba Bebe Uhuru asabiriza nga alina kalina. Bw'otuuka mu balina era olina kubabuulira we obaagaza ki. Erinnya tulikyuse. Kubakola. Mubuuze ne Bebe Uhuru aina kalina gye bamuzimbira ne poti na bitya era akyasabiriza tukole tutya. Lwaki bakomediani bo basabiriza nnyo bwakayogera mpozo gambe ina mwana kutya mwete baba wa tipu ng'omala okukola amawulire ng'okaava linze. Tetugenda yeyo nzaabuuza sigo nze mbeera mu bamawulire owamawulire olumala okukaava linze sitole ng'agamba nti ngokuba ekibatu. Eye ansa boto bokola okuba ekibatu tekirina sitaani mu lujjudde mu mukubira bbali ate kamubuuze kamubuuze ani gw'oleeta ku rediyo yatalina muwadde mutwalo aba yagaza kyekyo asookaddeyo alime bana ebintu bino temuleeta buli kawawa tolina ssente oyagala empewo omusajja ozze ku gwe omanyi nti n'okulinaanakolonina n'omusajja ono kitiibwa mafuta kale ebigambo ebisembayo president w'abakomedians abasinga osabiriza n'abayogera mu Luganda. Nebaza muganda wange ono Wisdom KAYE saasooka mutegeera naye bwe namutegeera ne musiima nnyo nze be bantu babiri be nali sitategeera bulungi ono ne Tamale Mirundi pozi waliwo n'omwami omulala eyafa bamuyitanga ani eyagambanga n'obeera omusajja omuganda nga tolina nkoko waka simanyi ne Sebunya omugenzi Sebunya oyo mulimu abantu bemulabanga gwe omutunuulira bwoti tomanya ng'owulya byayogera noga naye ono aba ali kuki ne bw'omugoberera ennyo n'omumanya ate omwagala nnyo nekasuku oba nekasuku oyo mbamawulire nasooka munyiigira nnyo nga ndaba akuba abayimbi nga nze nkiyita kukuba naye ng'olumu mu ekyo mu kkuba ate mwe muva ebirungi kati muganda ngo ne Wisdom ayogera naye bw'omutunuulira ennyo n'ogoberera byayogera ate omanya nti kati ali mu kunnyamba ekyakubanga kati bano bola beetulisizaako bbomu gwe tosobola kikola kyakola KAYE tosobola kikola kati abasajja babebekulu balumba ayogera najjayo gwe kiri kyotasobola ye n'akikola. Pastor Bugembe yagamba yayita Kaize ne bani bali awo Kaize nga kale omusajja noba yavaawo bite n'abayita ne Kafuko bonna nga bali awo ne Brad n'abagamba kambabuulire n'omusajja mulamu mwakamulaba n'ayogera ekintu kyenjaga kusima Pastor Bugembe nze naye nabyerabira yagamba bwe mulaba okutandika okujja eyo okuyimbira ku bituute ono gayi yasooka okulwana n'olutalo nga ffe tutya ono kyayogedde nga tutugamba abasumba nze bagoba music wange ku maradio g'abalokolerwa kintu nedda anti kakati mwali YouTube ekyo si ye answer kiri nti ono omusajja Peter Andre bamita waliwo ono yayimba mysterious car awanananana yakuba olumugagga kati leeta abannamu abalina zaalubamu balumu naye wetunuulire oyambala binu basigamu leero nyambadde binu ganda wali tubadde wali kakati kyenkugamba lulina views luli awo lwakwebera nina luli mu genda bannange twekkiririzeemu omuntu kyokola muganda KAYE nkwebaza nti gwe wekkiririzaamu ate weezuula kino kyennyina okukola era lino ettafali lyennyina okuteeka ku munnauganda era lino ettafali lyennyina okuteeka ku industry nange nga senga SEBANGA sijja kukola byonna gwe byosuubira eyo wabula nange ekikulu nkozesezza bulandi yange erinnya Mukama lyampadde ate nnyina omuntu gwe nnyambyeko ne musika nange n'abaako kyali nnyumyako nga siriiwo webaze gavumenti okuta Bobi Wine okwetaaya ate naba kutereeza ekiwandiiko bakitadde kazeeyi waba ayagala tumusiime kwe kwata entebe n'awaamu Bobi naye wetitaba bbanga ddene n'akwatamu awo tujja mwebaza naye bino ebyokumuta kibadde kisaanidde naye abadde akiraba nti buli wentula ne President Museveni nazuula nti ono kyali akyali wano kubanga buli kirowoozo omanyi yatuwako program twali oba naani n'atuwa program ya 2023 kati nembuuza munnange ono ntakimanyi nti Bobi agenda mujjako zangoddamu ekyabugembe kyenjaga okubuuza kituufu Bugembe kyeyayogedde ndabye ebintu ku social media byagambye mbu Bobi Wine atulekemu akkirize defeat wabirabyeko omuntu ena bwemubeera mu mboozi wabeerawo ebigambo tukiyita oba okusimattuka oba emboozi bwe muba munyumya mubaamu ebigambo bingi nnyo kati tetunaba kumanya emboozi eyo bwadde bagyogera ekigambo ekyo kyabadde kitya kyavuddewa nze olumu nagenda nenjogera emboozi twali twogera ku bakyala kati neŋŋamba nti abakazi babi
nga jukira ne mama wa abeeramu ne basista bo nenga ansa yange tiyani bakazi babi omukazi yali yankuula nga njavuwaza nzira mu kyalo kati bwe naga nti abakazi babi olinaga ne mama wo kati nanyigira nnyo statement yange neti yamanya oba teyambuza lwaki okyogedde bwotyo so kati nze njagala otegere Pastor Bugembe badde banyumya kuki bavudde kuki alyoka ayogera ekigambo ekyo kwakala yinza okugamba nti Bobi akkirize defeat ng'olusi yeewala embeera y'obutabanguko nti Bobi wanasigala mu maaso ng'agenda asika omuguwa n'omukulembeze ku bino ebyabaddewo tuyinza obutafuna mirembe kiyinza otuviiramu obuzibu ng'alinga agamba nti Bobi akkirize embeera ekkakkane tulabe etambuza obulamu so kati mucho sobola kumanya era nange sisali Pastor Bugembe musango era njagala kumanya nze ngeri gyali mukwano gwange lwaki yayogedde ekyo naye nkubuulire mukulu SEBANGA nyambako ku basumba kwanza manya abasumba abamu kati mbatya omanyi musumba Bugembe I take him as my pastor mwagala nnyo pastor w'abaserebu naye yes naye ebintu bino kubanga jjukira waliwo yavaya uvuki bikizoke nze abantu bakimanyi nti mpagira President Museveni wakubanga ndiwe nalemu atali bidoli atali bidomola atali kibaafu naye kakati emanyi pastor oyo kale yavayo nagamba ogera President Museveni mbadde musaba mugambeko embeera nga weeri n'engeri y'obunyivu bw'abantu akikomyawo kubanga kati olaba bali abasajja abapasita bali abakuzeekuze bona bavayo basennyonga bakola dda bazaala dda bali myaka gyabwe gya kawungeezi bafumbirwa dda kati muzeeyi tannafumbirwa tetunnabakiriyambaga ye kakati Kayanja ne wavayo Kayanja alabye byonna Kayanja ne wafiiraawo atambudde ensi yonna naye kakati Bugembe kyase naggwa mbadde ku social media mpulidde bubi nga bamukuba mu bulamu kyenjo musaba bana abamawulire olumu tugenda gatemako anti ulira togendayo anti ulira tugenda gatemako tutya ng'oli muganda wange nawe olaba embeera eriwo nti mu bigambo bino byetwogera bakuyita kutomera mwetutomerera nti kati agenda kwewalako ku kamera ezimu oba tubeereko ne pyala muli okumpi babano bamukozesa nga kyali bwabwe olaba wisdom kati gwe bwoli kati gwe toyina ngamba oyina abakuyambako ne bali mabega gy'oli abaana kyebamukoze ku social media tunudde mu kamera naye tetumanyi ebigambo byogenda okwogera tetwabitesitese twogera freestyle tuyita freestyle kati njagala ne Pastor Bugembe abeereko ne pyala abeereko ne manager amukiririze ddala otuwulira nga newaba agenda tunda mu kamera tumanya byagenda okwogera nga statement bwagenda tebamukoze ku social media yabibeerawo bwo era bwe bulamu tosobola kubeera ng'okola birungi byereere era bw'ogamba abantu abakola obulungi ku social media Pastor Bugembe kwali naye nga nze kyemmanyi nga KAYE bw'agambye nti alina okutereezaamuko ku bimu naye nze kyensuubira kufuna management ng'eri serious nnyo ebimu nga tabikola ebimu ng'abikola kale madamu Sara tugenda muyisa wisdom omala awo jankole massage naye manyi okwasa madamu Sara nze wenja kutabani wuduzi nesta kulabawo agenda sasula ezakalango SEBANGA agenda mu meeting tukutata madamu Sara nange njo nkwate mutubadde nnyo mukalu ajja kukwata olulala toisumbwa kale ono no yakulembera abayimbi bebwayise ono crime katero Gaza Republic soko bagambe bebereremu ubbi w'abayimbi bagamba muna abayimbi abavanga ebalinga babbi byaggwawo bayogeranga bogezeranga yo mugambe nti Bugembe byamusimatuse babalimba mwatazebula waffe bana buli ayagala okuyamba ku bayimbi bebwayise ate tunayimuka ne mugata tuyimuse wuno crime cartel katumbo musajja wa kabi tazza misango ye misango yokka katukoleza anti botali bagambe nze crime ne siri criminal olabi hadaga ate bano kuyala ine kale katukole mukatono nyo bwetti tukomewo